atendezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira balansizaako bakikaana mwenna abampuliriza mbiyiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiyiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wetakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko aka Galaxy ez'obwannabuzaana akamanyikiddwa nga Andromedian Intergalactic Council nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde ng'oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumyaza mu kamwa ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumyaza mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye kya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mu kitangaala n'okwagala okw'omutonzi waffe atudde mu bwetakoma abaagalwa tunyumirwa akadde okubeera nga tugabana wamu nammwe era nga tubeebaza ku lw'obubaka buno abaagalwa waliwo enkyukakyuka ez'omuggondo ezigenda mu maaso ezibatwala mu ntegeera eya waggulu era nga kya muwendo okusobola okubeera nga mufunayo akadde muddeko emabega musobole okubeera nga mubeera abalabi abeebuziba ku biki ebigenda mu maaso eri ekikula kyammwe kano kadde kakufumiitiriza osobole okubeera nga weebuuza ebibuuzo nga bino wammanga empulizo zange ziyirudda wa oba emotions zo ziyirudda wa era wa w'oyimiridde mu nsi yo ey'obuliwo era namuziga y'ensi yo ey'omwoyo ekuluŋŋamya etya buli luta lw'otambula mu lugendo lwo luyina omugaso mu nsi ey'obuziba okubeera nga ozuukuka eri ebyo byonna ebyeyongera okubeera nga byebonga mu ndaayo n'okwetooloola nga ggwe abaagalwa okuzuukusibwa kuno kugenda mu maaso okwetooloola entegeera y'abaana b'abantu bonna era nga mwanirizibwa mwenna okusobola okubeera nga mudda mu lugendo luno olukyusa obulamu bwammwe abaagalwa mu kirooto kye mulimu mu nsi ey'olwaleero abaagalwa wakyaliwo amagye ag'ekizikiza agakola kyonna ekisoboka okubeera nga gabalemesa nga gakola ebikolobero ebitayogerekeka abaagalwa amagye gano gazannyira ku bantu abamu nga galiikiriza ku kutya kwabwe ku lw'ebiruubya byabwe ebitali birungi eri abo bonna abayimiridde bwantogo ku lw'abaana b'abantu ebiseera ebisinga bakkakkanyizibwa era ne balabirwa ng'abalalu ku lw'okubeera nga balabirira abaana b'abantu naye ate abasinga obungi mu mawanga ge muwangaalira mukitwala ng'ekyobufuzi
abaagalwa kya muwendo okusobola okubeera nga mukitegeera nti ekyo kyonna kye bakola okutwala ekigenda mu maaso ng'ekyobufuzi kubeera nga babawugula ne bateerawo ekitangaala ekyobulimba kibasoboseza okusobola okubeera nga kibatwala ku luuyi olumu oba olulala kibaleetere embeera ey'okwawukana n'entalo. Mukitegera abaagalwa mu biro eby'emabega twabagamba nti kwagala n'ekisa ali busukka kkubo w'ebirowoozo byammwe eby'obufuzi, kubanga ge mayengo ag'obwasooka ag'omutonzi atudde mu butakoma okuteeka kwagala ekisa n'okulabirira eri abantu banno. Abaagalwa kisingako eby'obufuzi. Kitegera era okubeera nga okirowooza ng'ebyobufuzi kiringanga okubeera nga ggwe kennyini obatadde ate mu kizikiza. Abaagalwa balage essanyu eryannamaddala eryo eriva mu ekyo ky'obeera obagamba, kubanga babeera beeraga amazima eri mmwe. Eri abo bonna abalondawo okugaana amazima, okugaana amayengo ag'okwagala ekisa n'okulabirira, beesanga nga bafuna obuzibu okubeera nga bawanirira ensi yaabwe ey'omunda n'okugikyusa okugizza mu kitangaala ekya waggulu. Era nga kino kye kintu ekiri eri abaana b'abantu bonna. Ekitangaala tekirina kye kiwagira, kubanga kyo buli kiseera kiri bwe kityo, kibeera kwagala. Amayengo g'akwagala buli kiseera gayinjiwala era ne gayamba okusobola okubeera nga galokola eri abo bonna abakyali mu mayengo aga wansi, kubanga si kyekikula kyabwe ekyannamaddala. Eri abo abekkiririza ne bagenda mu mayengo aga wansi beesanga nga balaga ebikolwa byabwe n'enjogera yaabwe eri abalala, ne balaga amazima gaabwe ag'omunda. Abaagalwa nga muyita mu kwesese guno gwe mulimu, muli kulaba amazima ga buli muntu yenna abeetoolodde, era nga kino kiyinza okuleetera embeera etawoomesa nakabululu mu ngeri emu oba endala. Naye okubeera n'obusobozi okulaba ebyo byonna ebyazimbibwa, abaagalwa, bireetawo akayugumo. Mugenda kulaba embeera ey'anaakalyakaani, obulimba, omululu, enge, effutwa n'obutabeera na kisa eri balala, eri ab'eŋŋanda zo n'ab'emikwano gyo. Abaagalwa, naye era kya muwendo okubeera nga otegeera nti byonna beera mulabi bulabi nga w'ogattaganya amazima go. Enkola eno ekuyamba okulaba abalala engeri nga we bali, era n'ebeera nga endabirwamu ekuyamba okusobola okubeera nga olaba obuziba bw'omwoyo bwo n'obw'obulongo bwo oba obwakiwanuka. Nkitegera baagalwa, ebiro bino bye mulimu bya muwendo, era nga ke kakisa ak'enkyukakyuka ze muyina okubeera nga musalawo. Buli kinnoomu agenda kubeera nga asalawo, okusalawo okubeera nga yennyikira mu mayengo ag'okutya enge n'omululu, oba okuyimuka okuwambaatira okwagala ekisa n'obumu eri abaana b'abantu. Kitegera omutendera gw'eggulu ogw'ekitangaala eky'eggulu eryokutaano gubalindiridde
naye muyina okusalawo mu nda yammwe. Eri abo bonna abasazeewo okusalawo okwambaatira okwagala ekisa n'obumu bategeera amayengo ag'empuluzi ezawaggulu, amanya eza wansi nga zinaabuuka, lower emotions nga zinaabuuka era nga zitandika okubeera nga ziva eri obulamu bwabwe. Yensonga lwaki ebiseera ebimu weesanga ng'ekintu ekyali kikunyiiza kati nga tosobola kubeera ng'onyiiga. Naye ate kireetedde okusoomooza eri bonna abakyekwatidde eri amayengo ag'okutya n'enge eri abalala. Kubanga amakyusa gagenda mu maaso tegakkaanya na mpulizo bwe zityo ku lw'ekitangaala kye tweyongera okubeera nga tufuuka. Enkyukakyuka zino ezitujja mu mayengo aga wansi, mpulizo eza wansi ze zituluŋŋamya okusobola okubeera nga tudda mu makubo aga waggulu. Era nga ke kaddako okusobola okubeera nga tuwambaatira enkyukakyuka n'omutima gwaffe gwonna. Tukkirize tusobole okubeera nga tuyita mu nkyukakyuka y'entegera yaffe n'okwagala okutakoma n'okubassaamu ekitiibwa. Tujaguza era nga tubawa ekitiibwa mu kwagala n'ekitangaala eky'omutonzi waffe atudde mu butakoma, yeffe ab'akakiiko aka galaxy ez'obwannabuzaana. Tuli wano okusobola okubeera nga tuweereza omutukuvu atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Weewaawo akume.